ebibiina bingi nnyo ebyakadongokamu ebisobola okuba ate nga bizze mu ggwanga naye ng'ebyenjawulo ebyasookera ddala kyegenda okuba ate nga nkutegeezaako ebbanga erisobodde okuba ate nga liyita bangi nnyo basobodde okuba ate nga bakola ebyenjawulo naye muyinza okwebuuza Kadongokamu avudde wa? Kadongokamu yava wala era avudde wala nnyo kyova owulira nti n'akasente ako gwe nkutegeezaako we tuba tumanyi ebyakadongokamu gweyagala okuba ate nga omanya Kadongokamu omukulu gwe bayita Eri Wamala omukulu ne yasooka mu kisaawe ky'okuyimba ennyimba za Kadongokamu wadde nga ye yagamba ye si muyimbi wa Kadongokamu mu myaka gya 1955 y'omu ku bayimbi abaasookera ddala era bwe yasookera mpolampola era mu myaka gya 1957 okweyongerayo omukulu gwe bayita jjajja waffe Christopher Sebadduka awonde okwatandikira mpolampola waliwo abayimbi abalala bajja ng'omukulu bamuyita Lozio Nyago yava saidi z'ebusoga Gerard Nsubuga Matia Kyakamala Dominic Sentamu waliwo bayita Vincent Nsubuga Stanley abangi nnyo ate ekyasa ekyaddakawo mpolampola waliwo abakulu ba Matia Kakumirizi baddani mugula bonna ne bajja obudde obwo mpolampola era ng'obudde obwo abayimbi basobola okuba ate nga bakola enteekateeka zaabwe basobola okuba ate nga babikola naye nga obudde obwo baali tewali bibiina bibagatta mu mbeera eyo wabula nga baatwalibwanga minisitule gye bayita Culture and National Theatre and Radio Uganda be baali bakola enteekateeka okuba ate nga bayambako era ng'ebitongole bino byasobola okuba tebyakola kinene nnyo okuba ate nga biyamba okuteekateeka abayimbi mu mbeera y'okuba ate nga batambuzaamu era nga bano bateekawo ekitongole kye bayitanga Uganda Music Censorship Board awo nno ekitongole kino kyavunaanyizibwanga kusunsula ennyimba abayimbi ze bayimba nga tebannagenda mu studio si bye bino by'owulira ennyimba ennaku zino nga bayimbamu ennyimba nnaku 2 zimala ennaku mmeka kyova owulira nti ennyimba za Kadongokamu zirwawo paka akadde kanoowulira ng'okyalwagala waliwo ekitongole kye bayitanga Uganda Music Censorship Board awo nno kikyali kivunaanyizibwa oluyimba lwogenda okufulumya makulu ki kati mu nsonga ezo abakulu bano era nga ku censorship board obudde obwo omukulu gwe bayita Christopher Sebadduka y'omu ku baali balutula ku olukiiko olwo nga basunsula ennyimba ez'abayimbi abagenda okufulumya era nga weebuuza abadde obudde obwo bannaffe aba Radio Uganda ne National Theatre bo baali bavunaanyizibwa kutegeka bivulu era ng'ebivulu ebyo byategekebwanga byali bibeera ku National Theatre ne ku Makerere main hall awo we byasinga okuba ate nga bibeera mu mpolampola ebbanga nga lisobodde okuba ate nga liyitawo nga bannaffe bano aba Radio Uganda bategeka ebivulu abayimbi basobola okuba ate nga beekutulamu abamu nga beemulugunya ku lw'embeera nti ebyokusasula ebirabi babawa n'akasente nga tekajja bulungi awo nno omukulu gwe bayita Matia Kakumirizi n'omukulu gwe bayita bamuyita Paulo Damulya ndowooza mumujjukira namubategeezaako omukulu ono yali musomesa wa Nabingo so bayita Trinity College Nabingo omukulu ono yafa myaka gya 1980 era nga bamukubaka guluneedi yali agoba babbi omukulu oyo era bamu ku basajja basobola okuba ate nga baleeta okuzanya emizannyo bakatemba ku stage omukulu oyo bali n'omukulu Matia Kakumirizi ne ba Bernard Nsubuga kati gwe nkutegeezaako omukulu oyo nga bwe nkutegeeza omukulu oyo nga basobodde okuba bakwasaganya n'omukulu gwe bayita Matia Kakumirizi n'omukulu gwe bayita Paulo Damulira basobola okuba ate nga bagamba tuyinza kukola tutya okufuna mu ndongo eno basobola okuba ate nga batula ne banoonya omukulu gwe bayita Bernard Nsubuga obudde obwo yali yakawummula poliisi kwegwegatta waliwo n'omusajja yavanga Netherland omukulu bamuyitanga Paulani erinnya lyali bwerityo mpolampola n'omukulu gwe bayita Matia Kyakamala obudde obwo yali musawo nga ali saidi z'ebutabika eyo nga beegatta mpolampola baleeta ekirowoozo kyabwe era basobola okuba ate nga batandikawo ekibiina kye bayita Uganda Picking Guitarist mu mwaka gwa 1969 awo ssente we zibalemedde abayimbi basobola okuba ate nga beegatta omwali Dani Mugula Christopher Sebadduka obudde obwo yali mu Bank of Uganda nga mwakolera obudde obwo nga nakutegeeza era nga market yawa studio gye bayita Opera Tom awo basobola okuba ate nga batambuza ensonga zaabwe mpolampola era ng'ekitebe kyabwe kyali ku ssawa ya Queen awo ku Ntebe Road oyinza okwebuuza balinawo woofiisi oba woofiisi baali tebaziina baali batuula mu miti egyo egya kalitunsi egyaliwo ebiseera ebyo era abakulu bano basobola okuba ate nga beeteekateeka mpolampola nga bwe baali abagezigezi ne basobola okuba ate nga bayiiya bannaffe aba Uganda Picking Guitarist basobola okuba ate nga bafunayo ebyuma mpolampola woofiisi zaabwe zaali miti
awe bayita ku sawa ya Queen awo ku Ntebe Road we babeeranga obudde obwo. Bannaffe aba Pink Guitarist kwe kutandika okugattagatta obumu obw'enjawulo era nga tebyali byangu. Batandika ne amplifier, era amplifier obudde obwo yali ekolera ku battery ya motoka. Bw'oba obiwulidde oyinza okugamba byakusaga naye nga abasajja bano be bamu boyinza okuba ate ng'oyogerako abasobola okuba ate nga bakyusa ekisawe kya Kadongokamu abakulu abo, era basobola okuba ate nga bagenda mu maaso okweyongera mu maaso ne basobola okuba ate nga bakola sawundi ez'enjawulo naye nga mu kugezesebwa okw'amaanyi tebyali byangu wadde n'akadde kano. Abakulu abo basobola okuba ate nga batambuza ebintu. Bannaffe aba Uganda Picking Guitarist nga basobodde okuba ate nga beekolamu omulimu ogw'enjawulo okukola ebidongo mu magezi maganda n'okuyiiza mpola mpola. Basobola okuba ate nga bakola ebivvulu okwetoolola ekibuga Kampala era n'amasomero ag'enjawulo basobola okuba ate nga bakolera olw'embeera nti ebyuma byabwe byali binafunafu okuba ate nga bitambuza. Era nga bannaffe bano aba Picking Guitarist we bwaviira n'ekigambo kye baakazaako erinnya lye bayita Kadongokamu. Abantu obudde obwo bagezangako okujjukiza bannaabwe nga bagamba nti abasajja ba Kadongokamu baabali bakomyewo awo nno emyaka gya 7 erinnya lisobola okuba ate nga lyakwatira ddala. Abayimbi nno nga basobodde okuba ate nga beekwatakwata mpola mpola. Ekibiina kye bayita Picking Guitarist basobola okuba ate nga bakola omukago ne gavumenti obudde obwo, era nga gavumenti obudde obwo mwaka 1971 era bagamba nti kino ky'ekibiina ekimu ku byali bisinga. We basobola okuba ate bakola omukago ne gavumenti kwe kuba ate nga bakola ekibiina kye bayita Kadongokamu and Cultural Company, nga gavumenti yebateekamu akasente obudde obwo myaka gya 80 era nga ky'ekibiina ekyasookerwa ddala okuwandiikibwa mu mateeka nga bw'okiwulidde. Era ng'ekibiina ekyaddako kya Kadongokamu Super Singers eky'omukulu Matiya Luyima eky'emyaka gya 1980 awo nno kyasobola okuba ate nga kitambula. Naye ng'ebyembi bannaffe aba Kadongokamu Cultural Company ekitongole ekibiina kino kyali kirimu basita bangi nnyo aba Kadongokamu ebiseera ebyo, era nga kigambibwa nti gavumenti obudde obwo yali ebateekamu ssente wabula bavuunika omukulu gwe bayita Idi Amin Dada obote n'atandika okuba ate nga abayigganya abayimbi ab'enjawulo. Abajjukira Christopher Sebadduka kwe kuba ate nga yeerangirako nti yafa mu mbeera eyo nesobola okuba ate nga etambula. Naye nga ekisookera ddala ekibiina nga bakutegeeza kye bayita Uganda Picking Guitarist naye nga ekyasooka okuwandiisibwa mu butuufu Kadongokamu Cultural Company nga kiyambibwako gavumenti era ekyaddako ye Kadongokamu Super Singers. Endowooza okite